Dora, how are you? Bannange, voice notes zonziwuliriza n'ebyokwogera bimbuze. I sympathize with what you went through or what you're still going through because of Bruno. Kintu kirungi nnyo nti oli mukyala mukozi era osobola okulabirira omwana wo. Ebyokwogera byo bwe ŋŋamba nti tebinkalidde ku matama nja kuba nnimbye. Ye Bruno we naakomawo, which I will do in December, I'm coming back for a bit okulaba abaana bange. I have to sit down with him and have a serious conversation with him. Kubanga this is no longer funny. Naye nze obweyamo bwange bwe buno. For the concern and the care that you've shown my mom, you can rely on me. Nti nja kubeererawo nga ssenga w'omwana. Anti bagamba singa teyali mukyala yandibadde taata. N'essaawa zino nange nkyasoma, so nsasula tuition mungi na biki. So ate Bulaya nga bw'omumanyi okola naye ne cost of living eri high, expenses nyingi. Kati guno omwaka ne the first half of next year nkyalimu eyo uncertainty ey'okusoma nga bwe nsasula tuition, so expenses zange nyingi. Naye bwe naaba mmaliriza Omukama nga ye mubeezi waffe nga ffenna atukumira nga tuwadde obulamu, mwana waffe ajja kula era gwe manya oyo Bruno ye just mwesonyiwe, ekyo kye nsobola okugamba, mwesonyiwe. Kuba Bruno isooka ennaku zino si ye muntu ali awo nti awuliriza. That is why I'm telling you, talking to him over the phone is useless. So when I come, I'll find time, sit him down and we have a serious conversation. Kuba nina ebintu byenkoyo okuwulira ng'ate the stories are the same. Yeah, naye nga I'm honestly at a loss of words. Nkwaniriza nateebwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ate teweerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications bwe tuleeta videos empya eby'omusajja omu Kafumisi Bruno K Tebinagwa. We twogera ebya Bruno K ebyama byongedde okuba nga bivaayo, ebyama ku byama ka video ku ka video. Kati sister wa Bruno K avuddeyo n'abako kyayogera ku nsonga ezigenda maaso ku Bruno K n'omukyalo omu eyavuddeyo omukyala kimyula kinyirira kiri kyeru kirina amatama kwegamba omukyalo oli anyirira. Kati sister wa Bruno K avuddeyo n'abako kyayogera ku nsonga ezo n'agamba nti ng'awaka audio oyo omuwala n'amugamba nti bambi ebigenda maaso yabirabye era nga yeetonze ku lwa brother we, n'amugamba nti essaawa yonna ajja kuba nga amusalako babeeko bye batereza, babeeko bye boogera. Kati omukyalo ono yavaayo of recently n'atandika okugamba nti Bruno K omusajja si mwangu, Bruno K omusajja tamalaako, omusajja oyo gw'olaba tayima, omusajja oyo gw'olaba ebintu bye tebirikiriya abulamu. N'agamba nti omusajja awunya, omusajja tasala, talina sheeva, omusajja kwegamba ekyoya kiri kuli. N'agamba nti Mabira Forest ajudde kuli ku Bruno K. N'agamba nti Bruno K awunya. Kakati omukyalo ono sister wa Bruno K avuddeyo nga we twogera ali bweru w'eggwanga, avuddeyo n'amugamba nti omwana bajja kuba nga bamulabirira, naye brother mwesonyiwa amuleke olw'ensonga nti naye byamutabuseeko. Brother tatereera, kwegamba ye azunganga measles, ava wano n'adda wali, kwegamba ye tatuulako wansi na mukyalo omu. Kakati Bruno K tajjukira bulungi
nti azayina abakyala benjawulo bazafunisa embuto ne bavaayo mu kamera ne bamukabirira ne bamugamba nti awawo obuyambi n'ebintu ebirala ebyenjawulo naye nga abo bokka be bayina obuvumu okulaba nti bavaayo eriyo ne bali nga bo tebagala kweswaza okuba nti omusajja amufunisa olubuto ate n'amusuulawo nga bo bali eyo mu nkukutu. Nakati sister Bruno K yavuddeyo n'akakasa omukyala n'amugamba nti essaawa yonna bajja kuba nga basisinkana babeeko kye bakola era nga n'omwana wa Bruno K gwagenda okuzaala bajja kuba nga bamulabirira. Akati ba celebrities abenjawulo bongedde okuvaayo okugera ku nsonga za Bruno K era omuli Bad Black Shanita namuyimbwa omubwati of celebrity omu oba socialite avaayo n'akugamba amazima nga bwe gali we gakulume wokikirizo oba okigaane gwamanyi. Akati Bad Black avuddeyo n'agamba nti abakyalo oluusi tweswaza omukyala n'omanya nti omusajja tagira omanyi nti omusajja tamalaako ntono kyokka ate gwe oyagala nti omwesibako lwaki wakitegeera nti omusajja yali tamalaako lwaki tewamuviira omusajja gw'ogamba nti tetali kiriya yakufunisa atya olubuto kwegamba Bad Black ayina ebibuuzo bingi bye yeebuuza n'agamba nti omusajja ogw'ogamba nti awunya ate gwe olubuto walufuna otya yatandika atya wakkiriza otya okuba nti akugwako bw'atyo ekintu ekyo ne mugera maaso n'okuba nti mukola ebintu ebyo. Bad Black ayina ebibuuzo bingi eri omukyalo ono eyavuddeyo ng'agamba nti Bruno K kino kiri era ng'omukyalo ono ayina obusungu bungi n'ennaku ennyingi oluvannyuma lw'okuba nti yateeka ssente mu Bruno K naye nga Bruno K ayongedde okuba nti naye ajjayo bwino n'agamba nti abakyala abasinga abamulekawo tebamulekaawo nti tamalaako tebamulekaawo nti tali kiriya ye third leg eri kiriya ate ekola bulungi n'agamba nti omugo gwa muuso ogwo gwo gukola bulungi era gwo just okwao ne bw'aba akuwadde kahaaga kokka eba yasituse dda. Kakati n'agamba nti omugo gwa muuso ogwo gusitukirawo n'agamba nti ye teyeetaaga kunywa ddagala teyeetaaga kirala kyonna wabula yeetaaga ssente olw'ensonga nti abakyala abasinga bamulekawo lwa ssente nga mu nsawo tali bulungi kyova olaba Bruno K agenda maaso n'okuba nti ayina ebizibu eby'abakyala abangi. Mu mawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero ge mawulire ag'omukulu bebecool big size. Kakati bebecool ayongedde okuba nti alumya abayaaye bebecool alumiza abo abamuwogerera bebecool ghetto kid. Kakati bebecool avuddeyo n'emmotoka y'empya n'atulaga ku kyakabi n'atulaga nti Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi Ssentamu si ye yekka alina emmotoka eya bulletproof. Bebecool avuddeyo n'atukakasa nti naye mu ggwanga Uganda agenda kuba nti waakubira okuba nti ayina emmotoka eya bulletproof etayitamu masasi naye ng'ekyebuuzibwa bebecool nga artist yeetaaga bulletproof eyaki. Twandigambye nti Bobi Wine olw'okuba nti ye omuntu wa byabufuzi ajja kuba nti abasirikale ayinza okufuna obutakanya n'omusirikale omu oyinza osanga omwana ali mu struggle anyiziza poliisi netandika okubakuba amasasi kati Bobi Wine ayinza okuwonera awo ayinza okuba essasi accidentally n'awonera awo kyokka ate ekyebuuzibwa bebecool bulletproof tebikwatagana oba competition gye tuliko nti mu Uganda tetukyali ku motoka ez'akabi okuli Range Rover okuli n'endala ez'enjawulo ne Benz kati tuli ku bulletproof nti oli okulaga nti w'amaanyi nti w'akabi alina okugula emmotoka eya bulletproof. Mu mawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero ge mawulire aga Vivian Tendo avuddeyo n'atunyumiza engeri gye yafunamu omwagalwa bbaawe gw'ayina olunaku olwaleero. Vivian Tendo yabadde ku TV interview mwasuze mutya era n'atunyumiza engeri gye yasisinkanamu omwami we n'atugamba nti Vivian Tendo yasisinkana bbaawe ku TV ku Facebook era yali awo ku Facebook ng'alina ebizibuzi baawo bbaawe najja n'amugumya n'amugamba nti bebi totya basisinkana online era omukwano gwabwe gwatandikirawo ne baguzimba mpaka we bafumbiddwa mu butongole. Amawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero ge mawulire aga manager Roger ne Jostede. Kakati ababiri bano tebakwatagana. Jostede ne manager Roger onono nga manager wa Spice Diana kakati tebakyali makambugu ababiri bano tebakwatagana. Kakati
omukulu Josted yavuddeyo n'apostinga n'agamba nti gwe musajja gwe manager Rojo oli wambwa nnyo, n'agamba nti akyali eyo mu kyalo tanadda wano mu Kampala naye waddira ajja kubange asomolera omuliro. Kati Josted yalabise nga munyiivu nnyo ng'alina obusungu bungi, waliwo ebigenda maaso wakati we ne manager ebyabatabudde ebyabatankudde. Kati Josted yavuddeyo n'agamba nti manager ono omuntu muzibu nnyo muri wankwe era n'agamba nti essaawa yonna ajja kubanga amusalako wano mu kibuga Kampala. Kati ng'ovuddeko ebyo twawuliddeko ka audio akagenda nkatambula ku social media nga Spice Diana ne manager ebintu ebyaboogerako kwegamba balabika beepicha. Ababiri bano balabika waliwo enkolagana etali ya bulijjo. Ababiri bano twawulidde ng'oli agamba nti baby tolwawo tolwayo baby oli wanga nze nga nkusubwa eno. Spice ng'amuddamu mu kalowoozi ka Spice Diana katumanyi obulungi. Spice Diana n'agamba nti essaawa yonna nja kubangusalako totya nzijja manyi nzijja kakana kwegamba omukwano gwabadde aka audio kali kabadde nga kakusikiriza singa naawe zessaawo obadde olina omuntu gw'oli naye kumpi obadde otandikira awo naye nga ababiri bano kigambibwa nti waliwo ekigenda maaso. Kakati omukulu Josted yavudde mu busungu bungi n'agamba nti musajja ono musajja muzibu nnyo, si gwe mulundi ogusoose omuyimbi okuvaayo n'alumba manager. Waliwo n'abayimbi abalala ab'enjawulo abaze nga balumbagana manager Roger okuli King Saha n'abalala ab'enjawulo nga bamuyinako obuzibu, ekitegeeza nti Josted si ye mu artist asoose okulaba nti alina obutakanya ne manager. Amawulire amalala tulina olunaku olwaleero gye buvuddeko katono awo bebecool ne mukyala we Zuwena bagenze maaso n'okuba nti celebratinga anniversary okuba nga bawezeza emyaka 2 nga bali mu bufumbo obutukuvu. Kakati ababiri bano bagenze maaso n'okuba nti beeraga amapenzi kwegamba tulabye ka video akasaturatinze ku social media nga ababiri bano bali mu mukwano. Bannange Katonda yatonda omukwano naye nga bano ababiri beeraza amapenzi kwegamba oyinza ogamba bakasisinkana gye buvuddeko. Omukwano gw'ennaku zino sisinkana omuwala oba omusajja mu myezi 2-3 ekintu nga kifudde nga tekikyagenda maaso, naye bano bakaddiye bonna bamaze emyaka 2 naye ng'oyinza ogamba bakeeraba beeraza omukwano kwegamba ekiri wali omukwano gwabwe gukula bukuzi. Amawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero ge mawulire agamwana muwala eyabadde ne Sami. Kati omukyalo ono nga mukyala wa Mukunja gwe tumanyi obulungi ku social media nga kigambibwa nti ye ne Sami balabika beerya, balabika bagenda mu bintu by'okwepicha abo. Kati omwana muwala Sami yamubuuziza oba ayagala kuba nti agenda naye, wabula ekyewuunyisa nti omuwala yakkiriza okuba nti agenda ne Sami. Kirabika yandibanga yarozaako n'amanya nti Mukunja ali bwati, n'amanya nti ne Sami ali bwati. Kakati Shiba ye yasazeewo n'agamba nti Sami kwenfiira, oba mwogere oba munsekerere oba mukola ki, ye yasazeewo n'agamba nti Sami yandibanga alimu ekyama. Stay tuned. Don't forget to subscribe.